okusinzibwa omukama wange osaanidde okusinzibwa mukama osaanidde okusinzibwa yesu osaanidde okusinzibwa yesu osaanidde okusinzibwa mukama osaanidde okusinzibwa. Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbaaniriza mu kifo kino mu linnya lya mukama waffe yesu. Mpisizaamu eddakiika ebaddeemu kubanga eno eyokubiri etandise wendi. Mbaaniriza mu kifo kino mwena okwetooloola ensi yonna gye musinzidde okulaba vidiyo eno programu eno eya Bible and Politics. Gyo twali tugenda nga tusibuligana, twakkaanyiza nti mukama bw'anaaba yagadde tujja kuddamu tusisinkane neera mukama akyagadde tuddemu tusisinkane era wendi ate nammwe weemuli. Nkusaba osharinga vidiyo eno, sigenda kulwawo olw'okuba ebintu bingi nnyo ate nga nnina okubiyitamu. Tulina bayibuli, tulina secretariats nnyingi, tulina politics, tulina biyitirivu nnyo. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa ansobozese okulaba nga tubimalayo. Nga bw'osharinga vidiyo eno as much as possible, mbeebaza okutambuza message eya SPS Muwire Bible and Politics ne mugitambuza mu ngeri yonna. Waliwo abagisala mu maloboozi, waliwo abagisala mu videos ne mugitambuza, waliwo abagiddamu ne mugiddamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kuba waliwo abateeka ku platforms ez'enjawulo, ku YouTube channels ez'enjawulo, oli najjayo n'ateekayo kayagala eri abajjayo secretariats zokka, waliyo abajjayo politics, naye sinalaba yajjayo bayibuli. Lwaki mutemamu bayibuli yabakola ki naye? Bayibuli kwegamba bwe tutuuka wali ng'ebyo mubireka. Waliwo abagiteekayo nga nnamba okuva we yavudde paka we yakomye. Naye mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala abakyusa emitwe mwe mu nkola obubi. Olwali ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Njagala kudduka emisinde mingi nnyo, saagala kulwawo nnyo olw'ebintu ebingi ennyo ebiriwo. Kati abalala bajja kutusangayo. Bambi share the video. Omuntu yenna mukooneko omugambe ajje kweno vidiyo y'olwaleero. Nababuulidde dda ku makya ng'amaze okutuuka nga drone yange nempa information yonna n'ebirala bingi nnyo. Chairman w'Ekamwokya bamuse, tovaawo ku chairman w'Ekamwokya, tovaawo. Buli kye ngenda okwogerako leero kikulu, tewali kukimiisinga. Now, Maureen Skin Care kyekyokuddaamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care tulina omuzimbi, oyinza okugenda ku page n'olaba byakoze, byasobola okuzimba, n'olondako kyoyagala akuzimbire. Oyinza okuba nga olina ekikyo kimugambe ajja kukikuzimbira. Mujja kukkaanya, musajja mwesigwa owaffe wankyukakyuka n'ebirala. So mujja kukwatagana bulungi nnyo. Abazimbi weebali, kyonna kyoyagala oba kalina oba biki ajja kukikola. Kyonna ekikwatagana ku finishing, ekikwatagana ku tiles, ekikwatagana ku masannyalaze, ekikwatagana ku kyonna ajja kuba akikumalira bulungi nnyo. Now, nzija wano bulijjo ne nabagamba era mbadde mbagamba era nkyabagamba, UPDF mbalamusiza, mwebale okujja n'okubeerako ku platform ku message eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda basiima ebintu bye mutandise okukola okubanga musazeewo okulwanirira eggwanga lyammwe. Newankubadde tukyali wano embwa weebadde yotera, naye ate tugenda kutuuka ne gonja wakalira. So njagala okubeebaza mwenna abaakubidde omusajja gwe bayita David Masaaba David. Abantu bamukubidde essimu ne yeebuzaabuuza n'ababuuza mwandabako, mmwe mulina obukakafu, nze nali mbabbyeko, bwe mba nga nakubba ekikyo jangu nkikuwe. Information UPDF egenda kwegogola. Bulijjo mbagamba nti UPDF egenda kukola, egenda kweyubula ekole Uganda Army. I repeat, tewali musirikale, tewali muntu wa Uganda Army agenda kulumya munna Uganda. I repeat,
ekyo tekiriyo, tewaliyo. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Museveni batudde ne bateesa ne banoonya RO ne RA be baani. So Museveni mbw ayagala atusookeyo. Njagala kwogera kino ekintu. I want to say it categorically clear. Anti mwagala luzungu. Categorically clear. Tewali muntu wa Uganda Army agenda kulumya muntu. No. Abantu bokka be tunadiringa nabo militarire bebo bokka abana ababayine mundu nga batufeesinze. Ababana wena nayimira so mbu olwanirira Museveni. Simanyi olwanirira kigavumenti kubeerawo gwe n'omanya. Ate ng'oyine mundu, atayina mundu tujja kuleka. Mama yakuba taata awaka. Tata n'atunulya mama yali mumpi bwati nga tata muwanvu n'abuka n'amuba ekikonde ku luba. Tata n'asirika. Kuba akati anaamukola ki? Fene tumugamba wama mama mukubi. Agezaako kuoneko olunga tukuze kubanga edda yamukubako nga tuli baana bato naye asinga ne mbadde nina amaanyi nandikubye taata ne twebika mu gakunta gaffe n'akuba oli. Kati olulala bakyankala namu nga tukuze ne tumugamba gwe yimirirawo bakukube. Tata n'ayimya ne bamukuba n'atamula n'agenda. Enkira mama nga mulwadde nakanyama amuluma muno muna mumuluma ate nga ye yakubye. Kati gwe atalina mundu ffe tetukuliiko. Era tujja kuyimirirawo nga bataata okuba ogende. Naye yenna n'aba ne mundu. I repeat. Lwaki njogedde ekintu kino? Museveni mbw ayagala tusookayo. Kati njagala muwulire. Museveni babadde mu meeting yaabwe. Museveni Kandiho ne Muhoozi eno yabadde y'abasatu. Ne bateesa ne bagamba bwe bati mugenda kulaba ebintu bino. Bagenda kubba ba mobile money. Bagenda kubba eno yatandise essaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Bagenda kubba zi mobile money. Njagala kudduka misinde ebintu bingi. Bagala kubba zi mobile money. Bagenda kubba pharmacies ne drug shops zonna, clinics ez'enjawulo. Bagenda kuzimenya nga bazibba. Ne sako ab'obubanka bw'omu kyalo bamanerendas abalina obuwoofiisi bagenda basalako bababbe. I repeat, mobile money, money lending points, pharmacy. Then bakole olukiiko lw'abannamawulire bayite press conference ya security organs zonna bagambe mu ggwanga mulimu obuyeekera. Mu ggwanga mulimu obuyeekera, ababba amadagala bagatwala mu nsiko. Mu Uganda mulimu obuyeekera. Tetugenda kubba kintu kya muntu. I repeat. Mbuna anogere eddagala. Tewali wa Uganda Army agenda kubba kintu kya muntu kuba buli kimu tukirina. Era buli kimu tusobola okifuna. Kye tunaaba tetulina tujja kukisaba. Tetugenda kubba yadde enkoko y'omuntu. I repeat. Kubanga RO yetegekedde ebbanga. Aina reservatories. Muziyita mutyazi reservatory. Tuyina reserves. Tewali kintu kya muntu kigenda kubbibwa. Bwe bakubbako ekintu oyo Museveni agenda mu aba pharmacies. Ulira. Ab'obubanka obutono simanyi ba sakozi mu aba mobile money. Ebya mobile money byo bizeemu kati wenjogerera bizeemu. Ulira. Bagambye kino ekintu bagenda kukikola mu bitundu ebirina ettale eddene oba ebibira oba ettale oba ebisaalu. Era waliwo district ze balonzeemu naye sooka olindeko nkubuulire. Meeting eno bayiseemu abasajja bano wammanga be twasobodde okutegeerako n'abalala nga 6 be tutaawulidde mannya. Naye asooka yabadde Agaba Sam ne Wilberforce. Agaba Sam, Wilberforce ye twategeddeko erinnya limu. Owookusatu babadde bamuyita Kiiza Michael n'abalala nga 6 be bagenda okubeera mu kintu kino. Buli we bagenda ng'okubba pharmacies ne drug shops mu bitundu ebyo, ba DPC ne poliisi bajja kujalaatinganga. Basooke bawungire eno bagende okudda nga ababbi bagenze kubanga kirimu gavumenti. Kati wowe omanyi otunda ddagala, olina ka mobile money, weetegeke.
baagala okutandika bino ebintu mu bitundu ebiyina ettale eddene oba ebibira oba ekisenyi ekinene oba kisaalu sort of. Wulira, bateeseza okukikola mu disitulikiti zino wammanga. Museveni yalagidde kisookere mu disitulikiti like Kiboga, Luweero, Nakasongola ne Nakaseke. Mbu waliwo abatandise okubba eddagala, balabika waliwo mu Uganda mulimu obuyeekera bagenze kwejjanjabira mu nsiko. Nedda. Bwe mubiraba Museveni yanaaba ababbye. Jjukira bateesezza okugjawo baani ba security guards bonna. Kati buli taata awaka kikukakatako okubeera security guard. Buli alina business kikukakatako okubeera security guard wa business yo. Gwe kwata enkonyogo, bw'oba owulira kwata enkonyogo, ekinywa ky'enkonyogo, obeere nga woyimiridde olaba famasi yo weeri. Kiro sulanga otunula okuŋŋaanyawo ekiganda ky'enkonyogo gw'osirike bajje. Wuzumye enkonyogo bye muto oba okubye ku luggi bajja kudduka. Enkonyogo zijja kukutaasa. Amayinja kuŋŋaanya entutuuli y'amayinja. Obakuba amayinja nga tebalina nga tebamanyi wa wegava. Tobalaga wa wegava. Taata yagenda ne munno okukuuma. Ne balyoka babakuba amasasi. Munne ye ne bamukuba erya wano ye n'afuwa. Yamukubira wa masasi gafunguwa barabara nga jala wowe Katongole. Tata n'agamba oba akyalimu ngalowooza oba bamukubye mukono ajja yavula bw'ati. Tata n'amukubira amasasi agunjaga ag'okumu protectinga disorganizinga abalabe tebamukuba awatta, kumbe bambi bamubawo wano nerimugoya gye lifulumira ye wasinga okuba ogabi. Kati taata n'asigala omu ku mmundu 3. Kye yakola bw'ati nga waliwo omuti n'agwa mu muti n'aloolinga bw'ati n'agakubira sayidi ya ddyo. Kuba bw'oba okuba oli tasobola kuba n'aloolinga n'akomawo mu muti. Emmundu ne zitunula wali n'aloolinga n'adda eno n'abakuba n'akomawo mu muti ne bagamba emmundu nnyingi wano tudduke. Ne badduka omusajja omu afande Katongole. Mumuyita mmere kulya kwegamba mwe mumunyooma. Abasajja b'emmundu 2 ne badduka. Ate nno munnaye bagenda okukubagana nga bali babadde ba poliisi nga ne bano ba poliisi. Bano beebunjako bali beebuwama. Okutuuka ku makyanga poliisi y'ebuwama yakubaganye n'eyeebunjako nga mirundi afudde. Mujomba, bali bamuyita Mujomba. Mirundi nga chwa. Nga poliisi ye yeekuba. Bonna baali bagenze kuma babbi ne beegwamu. Nga bano tebabuulidde bano. Ne bagenda okutuuka okunyumiza taata. Abasajja batukubye obwidde mwatukubire no taata n'amanya bino nze nabikubye. Ate naye agamba naye nga bali ate nga bo bagenda okulabika ku makya okwegwako nga bonna bamanyiganye. Wabadde oze tuyamba nawe wabadde oze tuyamba nti mubadde wa nti tunapigana na adui huko juu huko bagenda okugira okwenyumiza nga babadde betabuka. Kakati kiki kyegamba bw'oba olina enkonyogozo n'amayinja tokubira mu kifo kimu bajja kukuba essasi. Baba oti olwolinga odde waliwo bakube bwoti bawulire nga amayinja gava mu direction za njawulo badduke. Bwe munaabasika John twasomye obubaka bw'osiga teweebaka. Wenna alina bizinensi ekwatagana ku ebyo teweebaka, kuuma bizinensi yo. Nkubuulidde. Ate mulekerawo okutya emmundu owa amayinja osobola okugoba ow'emmundu. Nkubuulidde bw'oba olina amagezi. Bwe munaaba mwebase muwedde. Nze mbabuulidde. Nziruka misinde. Tebajjanga kubakwata kubanga poliisi y'ekitundu bagenda gitegeeza DPC, RPC, DSO semanyani bajja kubanga bamanyi ekigenda okukolebwa mu kitundu. Ababbi babbe bagende bagambe wala bana bayeekera ate nga bo basusse. Kuba tugenze okujja nga bakavaawo bwe bati. Bajja kuba bamanyi nti bwe tumala okubba tugenda kuyita egindi tukkirire wali tugire nti yo poliisi eyita eno. Bakava wano bagenze. Poliisi ate era bagobere mu kkubo lino naye ng'ekimanyi bakutte liri. Nkubuulidde byabadde mu State House. Gwa wakana. Poliisi ekimanyi. Mu bino mugenda kutandika okuddamu okubeeramu biri bigenda kuddamu ebyokubba police stations. Ebya poliisi ebimu bigenda kuprotectinga ababbi bano. Naye ate mu kitundu omwo bitemu wa poliisi bimubbeke mmundu.
mbabuulidde amannya gaabwe abaakikutte 6 bo amannya gaabwe tegamanyiddwa naye abamu baling leaders kuliko agabasa kuliko Wilberforce twamutegeddeko eryo lyokka kuliko Kiza Michael n'abalala 6 be bagenda okukitambuza gambye batandikidde mu district nga Kiboga, Luweero, Nakasongola ne Nakaseke. Aha. Meeting endala. About Makerere University. Ekyabadde e Makerere University kikyalanda. Naffe tukinoonyereza tubabuulira amazima gaakyo. Nga bwe najja ne mbabuulira ebya bbomu gye byatandikira ne gye byakoma. N'abantu ababirimu nababawa n'olwaliro mbaleetedde ababadde mu kintu kya Makerere University. Era nga n'ensonga enkulu lwaki ekintu kya Makerere University kyabaddewo. Museveni yagambye bw'ati mu miitingi zaabwe. Yabaddemu Museveni, Felix Kuraije, Kandiho, ne ba top officers aba UPDF. Ng'abamu bavudde mu nkambi y'e Katabi, abalala bavudde mu Makindye barracks. Kubanga era n'abaakola olukulu, abaakola ebyo ebintu okutta omwana, bava mu nkambi ezo 2 Katabi ne Makindye military barracks. Amannya nga alina ngenda gabaleetera. Bwe bamaze okutulamu eno meeting, ne bagira ensonga ezaabwe eza security, bamaze ne bayita abaama TV. Ba programu simanyi masters, simanyi abasunsuzi, simanyi ba MDs, kwabaddeko abaama radio n'abaama TV ab'enkizo ne boogera nabo era ne babanenya nnyo okufulumya eggulire lino nga tebamaze kwebuuza kubanga ne mu kukikola baali babategeezaako baali balina okumanya bali gavumenti kikyeyagala era gavumenti nekakasa nti ekintu kyayikidde mu bintu 2. Mu miitingi yaabwe eno gye basooseemu eyaabwe bokka nga tebannayita bannamawulire banenyeza nnyo abagenza okutta. Babagamba balina okutta abantu nga ba NRM bali balina kutta mu nkambi ya NRM. I repeat, nga balina okutta abaana aba NRM ate nga balina okutta abaana nga basomera mu Makerere University era babanenyeza nnyo okutta omwana nga tasomera mu Makerere University era babagambye ekintu mwakiyiye. Naye n'abatemu babagambye bwe bati twabadde tetulina kyakukola twatuuse ku point nga kitulemye ate nga tetulina bwe tudda nga tetukikoze. 1 twalemeddwa okusisinkana NRM ne NUP, twalemeddwa, kyalemye okukwatayo. Ekirala NUP yabadde well organized. 1 yabadde ina security yaayo. 2 twagenda mu kintu kino nga poliisi tetegedde ku ground, twatuuseyo nga poliisi eriyo temanyi kiri ku ground era nga temanyi kikigenda mu maaso. Security yabadde y'amaanyi era bamugambye n'abamu ku ffe baatukutte, n'abamu ku ffe poliisi yatukutte. Twamaze kweyanjula ne tubabuulira ne bakubira n'omuntu omu omunene essimu ye yalagidde poliisi ete abamu ku be babadde bakutte ababadde bakoze ekintu ekyo poliisi yabakutte. Order nejja from above neragiro bata. Era olwaliro balinayo meeting endala leero engeri gye bagenda abo okubeera nga abajulizi mu musango gw'okulumiriza MP wa NUP. Mbabuulidde abamu basobola baleeta nga abasibe nti nabo babakwata bajje balumirize nti NUP ye yabatuma okutta omuntu okutta ba FDC naye goolo yali ya NUP kutta ba NRM. Baali babatumye emirambo 3 ku 4 era abasajja bagambye naye tukkiriza tujjukira nga twatabano babasatu oba poliisi yabakwese oba baawona titutegeera kiki. Ekikulu tetwacoordinatinga ekirala. Abaana ba NUP babadde well organized mu kintu kino. 1 bagaana effujjo, basooka ne babaluwalinga into effujjo nti NUP neegaana. Era waliwo abawala abayogedde ku mawulire
ne bagamba waliwo abantu abajja nga bakola ebintu ebitali byaffe. Abaana bakyogedde abawala bano bakikola nga bamanyi mbuno mbw abaana bali violent. Abazadde b'omugenzi bagambye nedda abaana tebayinza kubeera na politics wakweso. Bano abaana si be beefumise. Waliwo omuntu mutawe waffe Kamwenge nga n'abe waffe omutire waffe tetunnaba kufuna ripooti yaabwe. Bagambye chairman mwamutta, omusuubuzi mwamutta, ate nga babakubye masasi, ate noono mumutidde Kampala. N'abeeri tetulina ba suspects, atutte eri atutta ne wano. Oyo omusajja omuzadde alina amagezi. Ensi emanyi Museveni tokyalina w'oyinza kulimba kintu. Museveni nagambye amazima galinga kivundu. Gwe ne bw'okiyiwako ommo ne bw'okiyiwako ommo ife siriimu oyo w'ekyenda kinaana oyo mujjukira bulungi. Era twajjanjabako abalwadde ba siriimu abawera. Anti ng'alina akabaketi bamukubiramu ommo ebbaafu n'alyoka atuula mu bbaafu. Tukuwa emmere mbagambye mumpe ebbaafu. Tukuwa akatunda mbagambye mumpe ebbaafu nga bateekamu ommo n'alyoka agituulako. Mbuno ommo aziyiza muganda wange ekintu bwe kisitukamu ommo awo temulya mmere ennyumba tomugisulamu. Amazima galinga kivundu. Museveni olimba gwe wassa omwana. Bayise aba TV ne babanenya okutandika eggulire lino mu ngeri gye bataaba briefinze, kuba babadde balina obbabriefinga. Jjukira n'abatemu babanenyeza okutta omwana ate nga tasoma mu Makerere University. Nabo ne bagamba nti ekirala babatumye ba NRM, kubanga n'abalala babadde bakimanyi mu NRM ababadde bagenda okuwa obujulizi babadde mu nkambi ya NRM. Abalala babadde bategedde eri NUP netayita ne batasinkanako wantu kukola gundi eyo. Kati byebyo ebimu ku byo ebyabaddeyo. Bannamawulire ne babanenya ebyabwe. Era abasajja babagambye twabatumye emirambo 3 ku 5 ne kakati ddiru mwagiyiye. N'abaana ne bagamba ate nno twalwanye na nnyo okukola ekyo kuba tubadde tugenda vira yawo. Koffe tezifudde adda na lusogo koffe katugende ne bano kubanga eri kyaganye. Era bo ne bakakasa nti bateka okubanga batta abantu 3. Either poliisi yabba omulambo n'egulya emirambo n'egirya obanga gye bali banyiga biwundu. Bw'oba olina omuntu nga yabula ku Makerere University, abasajja bano bo bannyonnyola batta aba 3. Byonna mbyogedde ebyo. Baali batukutte mbyogedde ebyo. Okulonda kw'e Makerere, wulira ensonga lwaki byabeerawo. Museveni yagambye mulina okulengera ewala. Makerere eno, Makerere University yebadde evaako kawumpuli alya university zonna. Kyeronda abala bonna kye balonda. Okustopinga NUP okulonda ku university kuyina okukoma ku ma university. Era okulonda bakujja ku university kwonna kujja kubeeranga kwa online. Ate ne online kigenda twala emyaka egi bagenda kusiba okulonda bagirudi presidents ku ma university okutwala emyaka 3 kwemeka Museveni bwemba temumujjeeko leero. Kubanga nze musubira okuvaako leero. Era nze newunya nnyo bw'obukyenkya nga Museveni ye minister. Gundi I mean ye president nebuuza. Akedde nga kwali atya. Kubanga nze buli ssaawa mbasobola okuba nti avuddeko. Ngenda okukaberanga era gundi ngera yakyaliyo. Wulira. Universities zigenda kutuula board simanyi baani abo bachansala n'olukiiko lwe balonde abakulira abayizi for the time being. Bagambye kuba ne Kyambogo eno Kyambogo bajogeddeko okuva ku ani waliwo omwana yaliyo bamuyita nigwe bakuba emiga emiyitirivu ennyawo emabegako yaani bamwogeddeko Tegu si Tegu waliwo omwana bamwogeddeko yaani ne bagamba abo Lubereeto waliwo omwana awo gwe bagambye tewakyali kulonda ku university kati bajja kubalonderanga abakulu ba university abakulu b'abaana.
nti kubanga tosobola kuddira ekibinja kye walaba mu misinde gya kabaka n'ojja okigattako omuyeye guno ogwa yunivasite enkya senga munnabyabufuzi akoordinatinga ebintu ebyo ebibiri nga waliyo ebya Buganda naaba nga yakuyeze ne Makerere University oba togenda bajjawo obeera owedde. Museveni yagambye mulengere wala waliwo ebintu bino kye biranga. Agambye tulina okusiba ebintu byonna ebikuŋŋaanya abantu. N'agamba amatikkira ga kabaka gagenda kubeera ku TV. Bafuneyo akagundi akatono akabangirize kabeeramu bamataayi kabeeramu abagenyi abayita abakaadi nga 6 ku 7. Amatikkira gaggwe abala tugaselebratingire ku TV ne mu madiiro gaffe awaka. Tewakyali kintu kyonna kisobola kukuŋŋaanya abantu kubanga wano we tuli ku time bomb. Museveni yasinga okimanya. Administration yegenda okulonda political party politics awereddwa mu mayunivasity. Hey, nabagamba buli kintu Museveni kye yaleeta tukimu ku byakijjewo. Buli kintu tukimu ku byakijjewo ekyo yakijjewo. Political parties aziweze mu university. Nabagamba buli kintu Museveni tumuwerekere tumuziike mu universities twamuziise. Temugaana. Mumuleke tumuwerekere buli gyatuyita tumulekeyo. Mukitegedde? Buganda plus Makerere senga basituka ezo universities kubanga ekisooka sizaffe tetulinayo buwagiza bwo gemazima. Museveni nga yayogera kati biggalwe yabagambye muti mulengera walanze alengere walanze mmanyi biggalwe tekyali kati. Walayibizeemu. Museveni yagambye bw'ati tulina okwetangira amangu obubi obuyinza okutujjira essaawa yonna kuba kakati imaani y'okweyiwa ku makubo eri waggulu tetulina kuwa bbanga bantu we bakuŋŋaanira. Amatikkira ga kabaka ago nga maze yabagambye oyo kabaka gwe mulaba wa bulabe nga waali oba nga taliiwo. Kabaka wa bulabe nnyo nga waali oba nga taliiwo. Wulira lwaki yakyogedde. Balina theories 2. Kabaka ayinza okufa essaawa yonna. Bo bwe bagamba naye nze mbagamba kabaka si wakufa kati. Tumala muwalulira ku kaliba. Nkiddamu batabani ba Ssemakookiro be bali batabani ba Ssemakookiro babazzukulu ba Ssemakookiro bagamba bannanga abazzukulu b'olujja mujje musitule jjajjammwe. Bazzukulu be aba Ssemakookiro be bali mugalamize ekasubi mu masiro nga ffena tucelebratinga bucelebratinzi obulamu bwa kabaka waffe. Okitegedde? Kale Museveni kabaka tagenda kufa nga bw'okipulaani nga tagenda kufa nkubuulidde. Bagambye kabaka wa bulabe nnyo bw'oleka ebintu bino nga bikyakuŋŋaana biti n'agenda afiirawo kuba essaawa yonna agenda. Wa bulabe nga waali wa bulabe nga taliiwo kati teri kukuŋŋaana bantu kugenda kubeerawo nga waali. Ate senga afwa teri era kukuŋŋaana kuba eno Makerere University baba bagitandikirako. Mbabuulidde abiwakana biwakane. Gano ge mannya g'abantu abakoze effujjo abasse abaana bammwe. Gano ge mannya gaabwe. Museveni yabasindise okukola effujjo bawaayirize Nuupu. Kwabaddeko Kopolo Gabona Peter from Machinde Military Police. Kwabaddeko Caesar Deus. Kwabaddeko Mujuni Manuel. Kwabaddeko Sergeant Kasigazi Stewart. Kwabaddeko Kalokola Matthias. Kwabaddeko Mawanda John. Mawanda John yavudde Katabi mu SFC eno yaba kakwerege eyisulayo ejja
ennaku nga 7 ku mwezi nga Museveni anajja mu kitundu. Abo be bakakwerega abasooka waabo. Bamuyita Mawanda John wa SFC yavudde Katabi. Kwabaddeko Mugabo Yuda, kwabaddeko Captain Munywantare Stephen, kwabaddeko Sergeant Lukundo Solomon, kwabaddeko ne Kanyandekwe Franklin. Era olwaliro balinayo meeting ekiro. Be bakoze fujjo e Makerere be bassa omwana. Mubano mwe mugenda okuva be baagala okukozesa ng'abajulizi okulumiriza Nuupu, okulumiriza His Excellency Mbuno yabatumye, n'okulumiriza MP w'Ekasanda omwami Kabuye Franka. Meeting zonna bazituulamu nja bibaleetera ate banaatuulawo kubanga ne wali mu muti Kazibwe Bashiri wagenda n'otuula mu muti ne mutabani wa Museveni naye ddayo otule mu ogwo omuti ojja kakasa nti Abdulaziz yataddewo mutabani we. Now His Excellency Kyagulanyi na buli asobola okumulaba n'okumufuna n'okumutegeeza togenda okuziika, nsaba busabi okusinziira ku bye bateeseza, togenda okuziika oyo omwana mu Western Uganda. Bateeseteese okuyiwa ekitiibwa kyo mu ttaka n'okwonoona erinnya lyo mu Western Uganda kubanga yamaze dda okudiployingayo, agenda yadiployinzeeyo nadda. Abagenda okukola effujjo okwefuula abalumiddwa mbu banyankole beeyo, bannansi beeyo, ba kitundu ekyo bakulageko mbu wassa omwana waabwe. Bateeseza okukwata ennyondo bakube hama oba emmotoka gy'onoogenderamu bakuwalule ne mu ttaka. Nkubuulidde bagambye ettutumu ly'alina mu Western Uganda tulimala ku luno kuba ajja kugenda okuziika. His Excellency kubagiza mu ngeri yonna, sindikayo deputy wo owa Western Uganda, nkusaba busabi togenda okuziika omwana oyo kubanga abazadde b'omwana oba ab'enganda z'omwana si be bagenda okikukola, abakikoze Makerere be bagenda okikola. Neera Katumba Wamala toddayo kusoma mawulire g'obadde osoma, empapula z'obadde osoma toddayo kusoma nga si gw'ozeegulidde, ate toddamu zigula w'obadde ozigula. Bw'oba tosobola kwegulira mawulire wantu wonna w'osanze, Katumba Wamala toddamu kusoma mawulire ge bakuleetedde, toddamu kusoma mawulire ng'ogagula w'obadde ogagula ddeyire. Bakuteza obutwa mu mpapula z'amawulire, most especially za New Vision. Bukedde ne New Vision. Nkubuulidde nze ndi mukozi wa New Vision, eyo kampani njagala nnyo, naye ate tesobola kunsingira Katumba Wamala kubanga nandibadde ngamba maama bulandi nno. Nze nagubadde nsobola okuwoza ne bulandi. Mbuno basoma eggulu ew'omugenzi Salimu Sale oli redde okulwanagana ne bulandi. Ye Katumba Wamala asinga New Vision. New Vision esobola ogwa si ye yasookawo. Waliwo Ngabo, waliwo Musizi, waliwo Munno, waliwo Kagenda ne banne, waliwo Olusozi lw'Abatulege, zonna zaagwa. Uganda weeri. So Katumba Wamala mukulu nnyo wa bbeeyi nnyo okusinga New Vision. Toddayo kusoma New Vision ne Bukedde Katumba Wamala. Empapula bw'obanga oli mu gundi, oli mu House Arrest, simanyi oli mu biki, toddamu soma mawulire ge bakuleetedde. Bw'oba tosobola kugeegulira wantu wonna w'osanze, ate toddamu kugagula w'obadde ogagula. Ebyo eby'okutuma mugende wa maama gondi wali wammanga andeetere ampa amawulire, toddamu. Nkubuulidde ekyokubiri, taapu yo ey'amazzi go ag'omu nnyumba, taapu oba olina taapu ewaka oba gano aga sinki biki ebyo simanyi biki, toddayo kukozesa pulamba gw'otamanyi. Pulamba gw'omanyi ennyo abadde akolewo toddayo mukozesa. Bw'olaba ekitule enki kye basima okumpi n'amakaago gonna, agamu ku makaago bagenda kuleeta abawoota beefuule, abakyankalanya basima tulenki, simanyi batereeza woota batagetinga ggwe.
obutwa bwe bagenda okuwa mu mawulire ne mu mazzi bwavudde mu ggwanga lya Georgia. Nkubuulidde swimming pool wenna omukulu ali mu gavumenti ya Museveni ng'olina swimming pool weebereremu Katumba Wamala olina swimming pool awaka, agamu ku maka go olina awali swimming pool. Amazzi ago nkulayirira wano obutwa buvudde Georgia obukumaliriza. Bagenda kutwataganya amazzi ebweru ku kiturenki bakusabe bakutererereze bulungi bakwawule ku main gundi esapurayinga abantu bakuterewo akawaatu akako mu kawaatu akako mwe bagenda kikukolera. Nkubuulidde kakati mugenda kulaba Katumba Wamala ku luzzi ng'akima amazzi. Nkubuulidde agago goonaaba ne goonywa ne gookola ki gajje ku luzzi kwata akagaali okkirire afande Katongole gye twakkiriranga naye n'antuuza mu muti bw'ati ye n'atereeza eri ebidomola n'ennyingira ensiko naye bannange kyanagwolina amagezi vayo n'eggaali ekusinga okutegeera n'akwata ati ebidomola n'asindika ng'eggaali yeetereeza n'angamba n'eggaali ekusinga okutegeera. Kati waliwo guno omusumaali ogubeera mu mayembe nga mmanyi gwe mutwe gw'eggaali mwe muli amagezi. N'angamba kwegamba eggaali ensinga ne mugamba nedda taata nzizaako eggaali ensinga etya okutegeera. N'angamba toddamu ogikyamya mu nsiko nti ye nengikwata kati nenwana nayo sikula ensinga okutegeera nenjikuba mu kinnya. Kale vaayo okutudde oluwagi naye kati tosobola kulaba vaayo nankuba empi pyapyapya neŋŋaŋalamu awo neŋŋaŋa okutuusa lwe nayiga nti eggaali tebalwana nayo ogireka bulungi okutuusa lwe nagisinga okutegeera. Era nga nzire waka nenjimirako neŋŋamba kali erina muno amagezi mu mutwe muno. Waliwo omusumaali ogwo ogunyweza amayembe ogwo nga manyi mwe muli amagezi g'eggaali. Sebo nga asindika bw'ati eggaali neesala bw'eti ekinnya nze ate olugitulamu nembeeyo eggundi eggaali mu kinnya. Nangamba naye olina amagezi. Kale vaayo eggaali yeetereeze nga nze simanyi nti ye yali mu byuma naye bannaayo wire embonyeebonye. Swimming pool njibabulidde buli mukulu wa gavumenti ng'olina swimming pool awaka weebereremu. Now eyo meeting neggwa ku ssaawa 12 ez'olwaliro ku makya n'ekitundu okutuuka ku ssaawa 4 abasumba babadde mu State House. Wabaddeyo Kakande, wabaddeyo Kiganda, wabaddeyo Bujingo. Era ekimu ku kyawandiikibwa kye tugenda okusoma okutanula n'olwaleero kubanga kiwanvu kirina ennyiriri 3 by the way kibawadde. Tugenda kusoma mu Ezekiel 34 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olusembayo. Kino kyawandiikibwa Museveni akiwadde Bujingo, amuwadde ebyawandiikibwa 2. Ekirala ngenda kibaleetera. Wulira bannaye akasajja kamanyi Bayibuli ako mukalaba kuloga bantu kufuka musulo kutabulamu ddagala kumansa mu State House mbwakansira ebisiraani byonna Bobi Wine bye yaleeta okuva esiserizi ebisiraani n'akansira mu buli nsonda mbuno amajini gabeera mu nsonda. Kale wulira Museveni abatuuzizza mu meeting n'abagamba bannaye mbeegayiridde mumbeereremu kubanga kati mmwe bensigazza sikyalina muntu gwensigazza buli wantu wonna abantu banvuddemu. Abagambye mu kabineti mwennyini mu kabineti yange mulimu Kawukuumi. Ekisinza okuntiisa UPDF yennyini erimu Kawukuumi awedde. Kawukuumi yatandikira mu poliisi naye kati Kawukuumi ali mu UPDF naye ngenda mujjamu abakakasiza nti agenda mujjamu. Ne bamugamba mu butuufu weetereeze kuba wana amawulire nga gatambula. Nagamba mutemufaayo ngenda bitereeza. Abagambye mu kabineti yange mwennyini Kawukuumi yayingira which is very true. Very true okusinziira ku kyemmanyi nze. Bali nomala owata omutwe gwange wano bwoti n'ogubejjula n'osoma bulungi. Bannange bayinza okusala baminisita ba Museveni emitwe, bayinza okusala bajje n'abo simanyi ba top officials, basobola okusala abakulu mu poliisi ne mu magye. Ate bw'okwata essimu tosobola bamanya bakulimba. Naye wano oba bamaze
Museveni abagambe bannange crusade nga mwazikendeeza mwongeze crusade esente zammwe nabawa sente naye era ngenda bongera mutambuze crusade abagambe banayenze nga bwomundaba nze wendi gwe bw'oba ntunuulira nze wendi nze era siriiwo ndi wakaseera katono naye muyambe omwana wange ono muyambe omwana mumutunde mu bantu naye crusade mmwe bensigaze okumwagazisa abantu amagye gamuganye poliisi emuganye ne wakiri mu mutambuze enjiri ngenda bawa sente mutambuze enjiri crusade zeyongere mugenda kulaba crusade nga batambula kakande Kiganda Serwadda bonna mugere naye Kayanja takyagenda mu State House Kayanja mukama akuwa omukisa jjajja mukama akuwa omukisa oyo ye jjajja w'obulokole naye munnange mwenga abasiraamu mwina jjajja kase munna kibingi mama jjajja Kayanja jjajja weebali takyagendayo simulaba bwe ndi mulaba ndi bagamba bwe namulabanga yonna bagamba kati sikyamulaba jjajja Kayanja sikyamulaba jjajja oba bamunyiizaaki oba ye yabanyiiza hakiki kati waliwo Kiganda now bamugamba gwe muzeeyi naawe wennyini otwokesa Kiganda yamugambye tubadde tugenda ebweru ne tugenda ne tukolera ebweru eyo tubadde tugenda ebweru ne tukola essente naye bannange Kiganda oli musajja bannaye Kiganda ayagala essente ambwe tubadde tugenda naye yonna oyonoonyeeyo kubanga kati okolagana n'abantu abakyamu abantu bennyini ne bakwokesa naye mundeke nsooke nywemu olwekyo kubanga bino ebintu gundi engeri gye bitazzeemu bulungi kubanga kati ngenda mpona banaye mwe bale kusaba naye mwampa eddagala walaba nga mbuno nteeka emisumaali mu mazzi gye mba nnyo kansooke mmala okunywamu olwekyo abamu baŋŋamba weeyoteza abalala ne baŋŋamba teweeyoteza byombi nembikola ne neeyoteza ne seeyoteza abalala ne baŋŋamba mbuno kuba entangawuzi biki obikube mu blender obinywenga nga binnyogoga abalala ne baŋŋamba nedda wamma bitokose byombi nembikola abalala ne baŋŋamba funa antibiotics ozimire bwoti ne bwoti abalala ne baŋŋamba tuzimira byombi nembikola wabula mwebale kunzijanjaba mwebale kama mwenna buli omu kyeŋŋamba nakikola ne bagamba Museveni otwokeseza n'okamala kati e Bulaaya tetukyayina ne visa tebakyazituwa n'abalali batuyita tebakyatuyita okwata otya Balamu n'omuweereza Balamu yatutidde ekintu kyonna tetukyasobola kulinnya Bulaaya n'abaliyo batugambye temusala eno nuupu kyeyeekola bamugambye gweyonoona ebintu Museveni yabagambye bw'ati Balamu nakugamba owunye embugo Museveni yabagambye mumuleke yabagambye wallahi Museveni yagambye bw'ati waliwo ebintu ebigoberera abantu naye ekitabo ky'okubala essuula 22 bw'oba oyagala okusoma Balamu obulungi genda osome ekitabo ekyo nabasomesa wano ku Balamu Museveni yamuwulira n'amusoma bw'oba oyagala sitole ya Balamu genda osome ekitabo ky'okubala Numbers bw'ova ku Exodus oddako bw'ova ku Genesis Exodus Numbers kyakusatu mu Bayibuli soma essuula ya 22 osome essuula ya 23 osome essuula ya 24 ojja kulaba Balamu yaani Balamu omu Bayibuli ojja musanga mu Balamu ono nkubuulire Museveni yagambye Balamu mumuleke ngenda mugema n'eddagala lyendirina Balamu nkulayirira Katonda ow'omu ggulu Balamu owunyambugo mpozera Katonda akutaase naye bw'aba Katonda yekka yasobola okulokola mu mukono gwa Museveni nkubuulidde kubanga teffe bannayuganda toddukira waffe kuba teffe twakuwaayo dda olaba bino ebyamajambere byakaaba muzeeyi ate yagamba buno ye empologoma ekaaba bwetyo n'akaabirako mu kanzu n'akaabirako mu kooti n'ajjira mu vesti
muzeeyi nayika n'endusu nayika eminyira muzeeyi gwantaasa mmwe twaba waayo hatulaba tuwayo Salimu Sale yamufumba n'amulya muzeeyi Museveni kimulemesezza okubika Salimu Sale kakati Salimu Sale bamuziikewa Salimu Sale mu Somalia Somalia tagenda kuddayo mwankole tetumwagalayo mu Buganda yabba bubbi Museveni omulambo gwa Salimu Sale tugenda gusimula tuguuche amagumba ge gonna wonoogaziika tujja gasimula tugoche nkubulidde mpozi muteeke mu kimotoka muwaba Somalia abaddayo Somalia obatikkera gejinga tebagimanyi bamutwale bamuziike Somalia omusomali mutwale omuziike Somalia nkulayirira if not muli omumalewo n'amagumba ogase oganywe ensaano mu buugi tujja kwokya omulambo gwa Salimu Sale wona oguziika ate omanyi ogiziika n'ogidiployingako ogwa Salimu Sale ne bwona oguzimbako Air Force ogwa Salimu Sale ne bwona oguteekako atirale Salimu Sale tujja kumwokya byemutumanyidde bimala Museveni yagambye Numbers chapter 22 Balamu ne Balaki naye Balamu ye mumuleke nja nine eddagala lye era ngenda mugema abasumba bayinsayitinze Museveni okusootinga Balamu abasumba basayintinze Museveni okusootinga Balamu era agenda musootinga mbabuulidde wano Balamu nakuwulira ng'owunya embugo Balamu nakuwulira ng'owunya embugo teekawo abiri oba naawe onookeera ku dduyiro nga chairman so Museveni abeegayiridde nti ye taaliwo wabula kye baba bakola bamuyambire omwana bamutunde bakole crusade era crusade bagenda zikola yabagambye temundyangamu olukwe mmwe bange temundyangamu olukwe nange mbalese nammwe ne mukola bye mulina okukola bye mwagala okukola kuba bye mwagala okukola si bye mukola bye mulina okukola si bye mukoze naye mukoze bye mwagala kukola ne mbaleka nga bwe nabaleka nange mu mbeererimu abuuziza Bujingo ekibuuzo kino amubuuziza Bujingo ky'olina okukola ky'okola gwolowooza sibimanyi oba sikulaba n'amubuuza Bujingo osoma wali osomye ku kitabo kya Ezekiel 3:4 ko Bujingo nti ye bye kigamba by'okola n'agamba ebimu n'amugamba togamba mbuno okolako ebimu togamba nti okolako ebimu byonna toyina by'okola byonna toyina by'okolako ku ekyo n'amugamba bw'ati wabula mbawadde ebbeetu ne mukola bye mukola ne mugaggawala nange mumbeereremu naye mukumbeereramu mubeereremu mwana wange so byebyo bimu ku bibaddeyo mu bufunze banaye obudde bugenze kaŋŋende mu politics ono mugyewo ate ŋŋende mu kigambo kya Katonda now nsokere kwani abazadde b'omwana eyattiddwa bakitegeerera ddala era bakiwulira munda mu bo abaana b'e Makerere tebaatambudde ne bagenda kulaale nga balina ebiso ebyo abaabikirizanga baafwa abaliwo kati bamanyi enkola za Museveni bagambye tekiriyo abaana babadde mu byabwe nga banyumirwa politics waabwe okitegedde buli omu ng'awagira muntu we waliwo omuntu eyazze n'abafumita abazadde bakyogedde ekyo njagala okikubira mu ngalo n'okubeebaza okukimanya temukkiriza diversion naddala Museveni anoonya okukutulamu olutindo oluliwo mu bannayuganda kubanga ffenna yali yatuwomoggolamu ebituli nga bw'oba onoogenda mwankole ng'oli muganda osooka kusaba visa ne bagikuwa oba ne bagikumma bwe bakusangayo bakubuuza kwegamba ate gwe wayogera oluganda onoonya eki wano
bw'oba onoogenda eggulu kasita osala kaluma sebo katulabe ku biwandiiko byo naye ate bo mu Buganda batambula ng'olujja mu Buganda bagamba eno Uganda naye nga bodde eri bakubuuza bannaye ng'ewaago nituwuliddeyo ayogera Oluganda abo si babbi abo nga Uganda bagikutulakutulamu ayagala kubizza mbw Abaganda basse omwana waabwe ku Makerere University Museveni ye yabattidde omwana abantu b'omwana oyo Mukama abagumye wamma awasoboka abaddizeewo mu kitabo kya Yobu 14:7 agamba omuti gutemeddwa ne gukala ne gugwa ne gukala ate n'ekikonge n'ekikala ne kisiguka nayo naye Mukama asobola okuzzaawo abasobola obaddizaawo Mukama abaddizeewo taata agambye bw'ati tukozesa bene tugamba banaye abadde ayinayo ku girlfriend gwabuukabuuka kwegamba taata oli kuyinkalejinga bino ebintu kusomera kubanga mbadde njagala ndabe bwaba yayina olubuto bannanga aluleete tuleme kuviiramu awo waakiri ettabi bwe liba lirina we lyagwa lifune akaloosa k'amazzi ye omwana muzaale kati ogenda kulaba abawala bwe bavaayo wangi muzeeyi alondekedde olubuto munnange muzeeyi agamba naye balina tekinologi akebera olubuto DNA nkubuulira tutwalayo olubuto lw'abandi bwe luwasirulwe birike tukakase nti Mukama agenda kumeza ettabi ddala toleeta ettabi ly'omucungwa n'ogyolireeta ku muyembe kubuulira wamma Mukama abaddizeewo awasoboka okuddiza Mukama abaddizeewo mu linnya lya Yesu n'omwoyo gwe Mukama aguwummuza emirembe. Naye wulira NTV yabadde esoma eggulire yagambye bweti nga taata amaze okyogera ye ani Farish Magembe ye yalipootinze eryo eggulire n'agamba bwati embiranyi za NUP ne FDC zatandika mu kalulu akawedde era embiranyi zigenze zikula paka we zituuse okuyiwa omusaayi ani ayina embiranyi ne FDC fe tuyina embiranyi ne FDC okakasa tuyina embiranyi zonna ne FDC naye bannayina bagamba bitivi ebyo ne bannamawulire abo abali ebi okakasa tuyina embiranyi ne FDC bwe tuba tuyina embiranyi ne FDC lwaki tetwafumise Oboya Mulyati lwaki Oboya Mulyati anoonya akalulu nga alina mu bigere lwaki tetwafumise Oboyi mbwe embiranyi zaabwe zatandika mpolampola zatandikira wali mu kalulu akawedde 2011 embiranyi ne zijjanga zikula kati embiranyi zigenze zikula okutuusa olwaleero lwe tuzirabidde ddala ku Makerere University okakasa kisajja gwo kinnamawulire olina amagezi mu mutwe tuyina embiranyi ne FDC mbiranyi ki omuntu gw'osinga awo bebeera naye embiranyi FDC tetubbangako kalulu FDC tetuwangulangako wantu FDC gye tugambye nti tuwagira kandidate wa FDC ntawe embiranyi eriwa naye bannange mmwe bativi mmwe now gavumenti wakanya gavumenti naye mwe banne gavumenti ya Museveni etulemye okuyoolawo nga yagwa gavumenti ya Museveni etulemye okuyoolawo nga yagwa juzi bali bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'amafuta mu palamenti minisita gwe bayita Harriet Ntabaazi najja n'atugamba temukaayana bannaye ku kyamafuta abuulira akakiiko akakola ku byobugagga eby'omutaka simenyi n'ebyobugagga eby'ensibo temukaayana amafuta ngenza okujja wano nga South Africa ekkirize genda tuwa amafuta ate ga ku bbeeyi ya wansi nnyo in fact gagenda kubeera wansi wa 13 obugalo minisita Ntabaazi simanyi Ntabaazi Harriet bannange weebale South Africa genda tuwa amafuta kuba ate go ga bbeeyi ntono nnyo in fact gagenda kubeera less than 13 kofe nga ne simanyi ono omuwandiisi wa biki nga naye waali bonna ba gavumenti emu kakati ate eyaliwo mu eyo meeting nga bababuuza ebibuuzo ne boogera ekyo kati omulala era oyo yennyini yalimu bamuyita Irene Bateebe
azze n'agamba oyo minisita yabalimba ekiri South Africa teriyo yadde tufuta. South Africa yatuwandiikidde tugiwa amafuta e Uganda ffe tuyina kubanga ate yeegayiridde Uganda ne Saudi Arabia ebawe ku mafuta naye ffe ate omuntu ali obubi ataatuwa amafuta naye nga bavaawo nga bamatiza akakiiko nti era nga bombi baali babiri. Oli n'agamba amafuta gajja okuva e South Africa mbwera South Africa kumanya tutaasizza mwene embeera egenda ga transportinga bulungi egateeke e Tanzania Mwanza Dar es Salaam. Kakati mbuffe tutwale ebidomola tutwale ebitiiyo tutwale ebijiiko kati ffe tugayiiye engeri gye tugajja Tanzania tugayingiza e Uganda. Bannange gavumenti eriemu. Gavumenti ya Museveni etufugira ku bulimba ku buli kintu etufugira ku bulimba ate esolovinga ekyo ekiriwo mu ssaawa eyo nabagamba omuntu omunafu alima mu kibanja wakati atalina byakola alima mu kibanja wakati omusanga yenna agudde ekikoowukoowa waka yenna ajjudde obulimiro munaye naye nga waka wajjudde ensiko n'omubuuza owange olimi kyenkola wakati awo ntemye ebikata awo wansi awo waggulu awo alima mu kibanja wakati kyokka ng'ensiko emwetoolodde. Bona bakola mu ministry emu gavumenti emu naye amafuta ge musima ebunyolo go galagawa ago tebagoogera era basobola okwogera ku ge Saudi Arabia n'age South Africa naye ag'ebunyolo akoma kutugamba bunyolo oil city bunyolo oil city nene babuuza oil city oil aliwa yowe bunyolo aliwa agasaaki agasaani era alagawa okumusima kuba musima wabula olumusima ne bamusima baga amafuta g'ebunyolo geeyongeddeyo tubadde tugatuukayoko ne geeyongerayo 2011 tubadde tugatuukako 2017 tubadde tugatuukako 2022 ate kati tubadde tugatuuseeko naye bambi 2027. Kiki ekiri ku mafuta g'ebunyolo? Airini chairman attiddwa akubiddwa akatayimbwa bo bagamba katayimbwa ku Centenary Park. Chairman Kakooza oweka mocha owa NRM oyo chairman nabbana ya kalulu kanseriku mu NRM. Oyo chairman abadde ayina emmundu. Oyo chairman ayina emmundu. Abantu abajjawo chairman bannayuganda mukwate ensereko MP wa Kampala mumusimbe jeke ababuulira abasegundi nsereko yasse chairman weka mwocha weewawo mu mukama waffe Yesu mbabuulidde temutawaana kunoonya polisi tuwa akatambi. Polisi mutuwa akatambi mbabuulidde ensereko yalema beka nze ensereko buli muntu amubanja muta ensereko so omusajja oyo olw'okuba kubanja oyo omusajja yakolera nsereko n'avuluga obululu ebyo bye muwulira mbu Nyanzi bamusingira eka mwocha mbu NUP bagiwangula eka mwocha oyo omusajja ye yali mwezo game. Oyo omusajja mumanyi nabbanga nabo obululu oyo omusajja mumanyi nabbanga nabo obululu era abadde abanja nsereko esente ez'obululu abadde ayina data mungi nnyo mu NRM. Gavumenti yesoyo omusajja ng'ekozesa nsereko. Nsereko esimu yange ogimanyi eri +974 33 93 96 39 giteere nkubuulire. Bannayuganda mbabuulidde ensereko yasoyo kyeyamaani era abeeka mwocha mbabuulidde kubanga ebintu byabwe bibadde bisajjuse bo babiri nsereko ne gundi ne gavumenti omusajja ne bamutta ku Centenary Park. Tewaliwo kamera mwagala tugamba tewaliwo kamera kati n'olwaliro mutugambe nti mubadde mukanika nti mubadde muzikola maintenance era we mukola maintenance we battira omuntu buli we mukola maintenance we battira omuntu. Polisi naye bannange oyo musajja enanga ne munne yani oyo munne agamba ati abantu zikoze bwenti yani
abantu zikoze bwenti nze abuuza abantu waki akoze bwenti omusajja yaani bannange okema Onyango enanga n'Onyango muleeta akatambi mutulage pikipiki eyo yakubye oyo omusajja akatayimbwa ng'abagundi bo mwabakutte ab'Emakerere nga mubayina kubanga oyo omwana w'e Kasanda atugambye simutemu mulwadde tukkiriza neeyattemudde chairman mumuleete nsereko ye yasoya omusajja nkubuuliridde wano nsereka mmanyi enamba yange eri +974 33 93 9639 anti mmwe mubatya nsereko yattanna abageesera omumeja wa Bobby nsereko yamutta nsereko yasse chairman wammwe Kamuuca mbabuulidde bwe muddamu okulaba nsereko Kamuuca mumukuulemu empale ate n'oyo chairman njagala mukakase nti ekibiina kya NRM si kyammwe mbabuulidde bannayuganda mwenna mujja kukola nabo ddate bwe mumala bajja balya oyo omusajja yabadde akulira okubonyaabonya NUP mu Kamuuca olw'okuba bamuwa obusente bamuwayo akabundu kati emmundu yabaddewa toleke emmundu yo genda nayo oyina mutabani wo bamuyita Kakooza oyina n'omuwala bamuyita yani Mavini nabiki ayina erinnya lya luzungu ebyo simanyi Mavini simanyi yani oyo omuwala yani perepetwa bana yamanya g'oluzungu waliwo yaganda mbu patience ye perepetwa mu Luganda giraido Geradi kati ayina omwana omuwala ye perepetwa mumanyi ne Kakooza mutabani wa Kakooza nsereko yabattidde omuntu ekyo saagala kirwako mumukwate ensereko mumukuulemu empale ajja babuulira ate nze ensereko tojja kutiisatiisa mbu akubanja gwotta ezange ojja zimpa ezange Ssaabasajja Kabaka mwongeremu amaanyi Ssaabasajja Kabaka bagenda mutwala mu ddwaliro agenda mu ddwaliro okujjanjabibwa naye kye yagaanye kikino mbabuulira ebintu bino 1 ayagala kwogera ne His Excellency Kyagulanyi 2 baagala kumutwalira mu presidential jet eya Museveni yebe mutwala okutuukiriza ekigambo kya Winyiddolo baagala okutuukiriza ekigambo kya Winyiddole mbuno bamutwalidde era baagala lwe bamukkirizisa naye ntegedde nabawe ennamba ya Katikkiro ne mbagamba mumwebaze muno mutamwebaza ne mmuwulira ng'ate ayomba nkitegedde lwaki yayomba ntegedde lwaki temwamwebaza bwebaza nkitegedde leero Katikkiro ali mu kukkirizisa kumakinga sure nti Ssaabasajja Kabaka agendera mu presidential jet ebweru bategese bayite bannamawulire bonna nga Ssaabasajja Kabaka agenda mu ddwaliro ave mu motoka atambula linnya presidential jet bannange Museveni webale nnyo bu Museveni ayagala nnyo Kabaka agende bamujjanjabe Kabaka yagala nnyo okulinnya presidential jet oba afwafu awakanya kigambo kya Winyiddole olaba bakyogera lulinga teyagirinnya naye ate kati nga agirinnyeemu yaganye wano ayagala agenda kusinkana His Excellency Kyagulanyi simanyi oba bituuseewo simanyi ekisooka ayagala kwogera ne His Excellency Kyagulanyi ekyokubiri alwanyisa kigambo kya Winyiddole Winyiddole yayogera ate owekitiibwa mumuleko batumutwalira ku kagaali tumutwalire kagaali mumuleke ffe twagala kwejjanjabira Kabaka waffe era nze mbuuza naye bannange waliwo ekikanisa kiri awo Ebungereza bakiyitaani Dominion ne muddira maama ayina omulwadde taata mulwadde ne muddira maama Nnaabagereka mumuwe ebigundi byammwe mbwajja mu kisaakaate omulwadde amulekeraani naye abalokole mulina abagezi mu mitwe naye abalokole ba Museveni be yaleeta waliwo abalokole abalokole ba Yesu abalokole abo
abaasibuka ku musaalaba Igologoosa ab'okufa kwa Kristo waliwo n'abalokole ba Museveni. Temulina magezi abalokole ba Museveni. Omuntu aleka omulwadde afwa alinnya ennyonyi mbuuza mwaba wa tiketi 2 visa ya abantu 2 mama ne taata oba mutwalako kakati ani abasigaze omujjanjabi nga yagamba mu bulwadde ne mu bulamu tugenda kufa ffenna. Simanyi dominion kyaki eky'Ebungereza ekyo kisakate bulijjo mwe muteeka ebisakate. Omuntu aleka omulwadde seba alinye awulire futa wamba mama togendayo ate mama tajja kugendayo. Mama tasobola kikola ekyo mama aliketa taata ng'afwa gwosobola okikola nga taata afwa ye bannange oyo mama ng'aba akikoze obuganda buba tebugenda kuggwawo. Mama ku njagala gy'ayagala taata tasobola kulinnya kugenda mbwe ebisakate by'abalokole nga bwe mwabitegeka ddi oba muli mu ddiru yakutta kabaka mu basajja mmwe gwe omusumba wa dominion simanyi dominion kyaki England mwagala kutta mwagala England Boston England wa simanyi kuliko wani the Ebonies ne Katende wammwe Ebonies mutwale mama ani abawa taata akatunda wabula mujoga wa mama togendayo ate tajja kugendayo oba ne taata mumutwala mujjanjaba mu batwale 2 bwe baba tebagenda 2 muyuzemu ebitiketi byammwe nja kulaba n'abaganda abanaagendayo. Ye mama alinnyayo atya nga alese taata nga tewali amuwa Katonda tewali wamukyusa kale tekisoboka nsibawo mama tajja kulinnyayo. Ye abaana atuddewa newankwadde ebiseera ebigundi ebisinga tuba tuwagira nnyo maama twawagira maama twamugamba mama kuba taata n'amukwata nagira bw'ati omwana n'alyoka agijjayo taata namubuuza kiki ekyo kyokola ssebo namugamba lwaki omukutte mute taata namugamba tomulaba nga mutadde ko omwana oddangamu oyo sijja mwogera linnya yakikola. Taata nga kimu 2 ayo mbagamba n'olyoka wakola otya wakoze otya kwegamba wakikoze kati nga buli lwe tuba tulimu oyo omwana alina kusemberera maama tuba kulujjulira asemberera maama atambulira mu ggomesi za maama bw'ati kubanga yakikola luli mwenno omusaaga naye ate newankwadde tuwagira nnyo maama leero nedda kati katuddeko ku sayidi ya taata. Ngenze mu kigambo kya Katonda obudde bugenze. Ezekiel essula 34 newe siginnyonnyole naye kansooke ngisome tusooke tugiwulire muwulire ki kyegamba. Museveni yagisomedde bugingo naye bannange sitaani ayina ettima sitaani amala okukozesa ekintu najja n'akusalira omusango. Bugingo tagenda kuyimirirako ku lunaku lw'omusango ayinza obutayimirirawo. Museveni yagumusalidde mbabuuliridde wa. Ezekiel 34 awo nzire kanjireke ng'esoma nze nywemu. Ejja temufaayo ebyuma bikyankalanye kale bba. Ene essuula nga bwe yeegira katugende mu maaso oyigaane naye obigaana. Now Museveni agisomedde bugingo n'amubuuza ebiri omwo obirabye nti ye byo obimanyi nti ye ku byonna olina kyokola nti nedda. N'amugamba essula ya 34
awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, balagulireko abasumba ba Isirayiri, olagule obagambe, ogamba abasumba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka, abasumba tebandiriisizza ndiga. Mulya masavu, ne mwambala ebyoya, ne mutta ebyassava, naye ne mutaliisa ndiga. Owudde kyawandiikibwa kiwanvu nnyo, tusobola obutakimalaawo. Zibasanze abo abasumba. Omwana w'omuntu gwe Yeremiya wandiika bw'oti. Kino kyawandiikibwa twakisomako dda. Abaludde nange twakisomako dda. Zibasanze abo abasumba abavudde mu ndiga zange, abazibonyabonyezza, abagaggawadde nga bagaggawadde okuyita mu ndiga zange naye ate ne batazifaako. Yamubuuza ekyo ekyawandiikibwa wakisomako nti yessebo okiwulira? Nti nkiwulira. Kiri kitya? Katono katono. Namugamba nedda, si katono katono. Mugaggawadde nnyo, mwe ne mwambala bulungi. Bagamba mwambala engoye nga za byoya, ne mwambala amasuuti, ne muvuga emmotoka ennene ne mugaggawala nnyo. Najja ne ku kituuti ne yeewaana. Mukama yajja nankwata ku kibegabega n'aŋŋamba bugingo, genda ogule ettaka, nnyina ebyapa 31. Yagamba yamutuma ebintu ebi, genda ogule ebyapa, ate genda obawase. In fact wali mu secretariat yamubuuzizza gwe bugingo, bw'oba tombeeredde wani anambeererawo, mukazi wo ne mabirizi wali osobola obbabuuka senga sinze? Namugamba taata gwe wakikola. Nabagamba mabirizi temugisanga mu maanyi, so temuwonyanga erwadde, so temusibanga emenyese, so temukomyanga weegobeddwa, so temunoonyanga ebuze, naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali, ne zisaasaana olw'obutabaawo musumba, ne ziba kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko, ne zisaasaana. Endiga zange zaabulubuutirako. Temunoonyangako ndiga ebuze, temunyigangako ndiga emenyese, temuzijjanjabangako nga zirwadde. Bino bitusibye mbadde njogera nga bulijjo. Kino kyawandiikibwa nakyogera nakisomesako mu biseera nga drone zifuuse drone. Ne mbabuuza naye basumbamu mwagala kuŋŋamba nti abaana ababula temubalaba, temubawulira. Temuwulira nti abakazi bakaaba amaziga bagamba abaana baffe baabula, babba baffe baabula. Kambabulira tekitegeeza mbw abasabira mu kanisa mukka. Nedda. Kasita bugingo yennyini yatugamba, Mukama yantuma n'angamba genda oyogere eri abalokole n'abatali balokole. Kale katugambe bonna be babadde babuzaawo bonna si balokole, naye temubavunaanyizibwako. Kubanga ate mwajjira ddala mwajja eri ezo endiga ezaabula. Bayibuli bwegamba endiga ezaabula. Yesu yagamba nti najja eri endiga ezaabula. Kale si balokole, tukkiriza si balokole, naye muli concerned ku kubula kwabwe. Mwina records z'abaana abaabula. Bw'oba ozaagala ozisanga Kamwokya, ozisanga wa His Excellency, ozisanga wa Lubongoya. Teri musumba yali akozeko research okubuuza naye abaana abaabula bali bameka. Tababuuzangako. Tewali musumba yali agambye bannaaye ba MPs munyambe mujje mu ofiisi yange, naye mugenda mu ofiisi zaabwe okubabba n'okubasabira. Mbuno mugenzo basabira ne mugenda mubabba ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Naye mumanyi abaana abaabula mu constituency zaabwe, mumanyi abaana abavundidde ekitalya. Bayibuli yegambye abaabula temwabanoonya, abaamenyeka temwabayunga, abaabulwa ekyokulya temwakibawa. Waliwo n'omukyalo ow'omwana ow'omutima yaŋŋambye ASP sina we sitambudde, naye abantu bakwewulirirako bwewulize. Yagenze mu mawulire ku buli TV ng'abasaba bannange munyambe, bannayuganda ow'ekikumi annyambe. Bamugamba ebyo tetukyabikola, gavumenti yabitugaana, tetukyabikola ebyo. Bukedde yamugobye, NTV yamugobye, bonna bamugobye. Era yagambye essuubi libadde libaweddemu naye munnange ASP watuyambye, tuba tulyawo. Waliwo omuntu yabaweerezaayo awo $100, waliwo omulala n'abawaayo. Banoonya obukadde 18, bagenda mu basumba. Musumba n'alyoka asiyirizaawo omwoyo. Get healed in the name of Jesus.
the Holy Ghost, the healing power, divine power of healing and kale genda mukama akuwa omukisa owonyezeddwa. Jamada waliwo omuliro ku Lubaga Road, nengera omuliro mu linnya lya Yesu. Omukyala ayagala obukadde 18 webale musabira, muweeyoza omuwadde buli kati tugende. Ani yagamba? Yeremiya. Lwaki omwana aganye okuwona? Mugende mulabe abasawo. Lwaki omwana aganye okuwona? Nabbi Yeremiya, kumwenani nabbi asinga Yeremiya awo e Uganda? Ani asinga Yeremiya? Nga Yeremiya yagamba bannange kakati nga mumaze okukusabira kati ate genda olabe omusawo. Yesu yagamba omuntu genda weerage mu bakabona bakukebere bakakasize ddala nti noowonye. Kale oba omusabidde muwezi lyagende bamukakaza nti ate nga tulina kituli ku mutima, ate n'omusuwa nga gwalongoose. Tukomewo twebaze nti pasita yamusabidde ate mune tugenza okumukebera. Yesu yamugamba kati genda weerage, genda bakukebere, genda babuulirire ddala ate bakukebere. Era ne bakakasa nti yawonye. Omukyala agambye essuubi libadde lituweddemu, naye kati nze n'omwami wange twazeeko ku kaseko kubanga ASP Bible and Politics platform mutubeereddewo bannaaye. Kati omuntu yeebaka n'alya kamere. Endiga ezamenyeka mwazijjanjaba naye nga mugaggawadde nnyo. Bugingo yakazimbira abakazi 3 mansioni. Yagamba Teddy sikutte ku bya bugagga bwo, ngenze na suuti zange bw'oba ozaagalanga nazo nzikuwa, bw'oba olinako ekutuuka gisigaze. Nakwata essuuti ze kuhanga. Oba buno obuto bwe yabuteeka mu kisimanyi, yabupakira mu fulasika, gundi yabutwala nga kyayi. Nayingeo n'agamba abaana be, mmwe baana bange nsigadde ndi kitammwe naye nnyammwe si mukazi wange. Ate omwana yoyo yekkakkiriza okuba kitaawe ndi kitaawe, abalala mbagobye. Dorini nkugobye, toddamu kuba ku simu yange ate nkuzaalukuse. N'asimbula emmotoka ye, yagenda n'emmotoka n'amugamba sikuzimbidde, nze ngenze sula wa Dobbi. Mbu Dobbi bw'ayoza amasuuti bw'ajjawo ekimeeza kyagololerako nga bugingo yeebakawo. Omukazi agenda okuwulira nti ekiri ennakedde bannange, ng'omusajja yazimbye State House ennakedde. Ebyo ezo zirina. Waliwo omuwala mwannyina wa SFC akuuma bugingo, omusajja akuuma bugingo mukoddomi we. Mwannyina asoma ku KIU, asoma amateeka ku KIU, asoma amateeka. Yamuzimbira kalina ebuziga ezo zirabika, naye endiga bwe zimenyeka tosobola ziyunga, bwe zibula tozinoonya. Bayibuli egambye bagamba abo abasumba nti nno zibasanze. Kazimba Mugalu yagenze erw'enzululu nga waliyo endiga eyabula, teriyo, teyabuuza na kubuuza naye bannange endiga ekulira ekiraalo kya wano yo eriruddawa nga nze azze okuginoonya omusumba, endiga nga sigirabye kuba tesiswa kujja wano nga tegize. Yatambudde n'agenda e Kasese nga ne nannyini Kasese teyasayinize ku lupapula lwamukkiriza agenda Kasese. Sebo n'agendayo n'atalaaga bugenyi bwa nnaku 6 ng'obwongo bwa jjajjaffe Ssaabasumba Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu tebumuwaddeeko kubuuza, naye bannange ntambudde wonna naye omusinga aliwa. Naye baza n'okwebaza n'agamba bannange musimbe mwanyi ku makanisa. Wabula ajja babuuza endiga ezaabula. Bayibuli egambye ne muzireka ne zibeera ennyama y'ebisolo by'oku ttale, ne muzireka zifue, ne muzireka empisi zizirye, ne muzireka drone zizitwale. Nja zibabuuza. Museveni yamubuuziza ebyo byonna bimanyi ko bugingo kale ebimu, n'amugamba si ebimu byonna tobimanyi, byonna tolina kyokolako. Mwegagawaziza mweka ne mwambala ne muvuga ennene, naye Bayibuli egambye nja kubababuuza. Naye bannange omusango gwa bugingo gwo Museveni yagusaze. Temwewunyanga nga Museveni ali mu musango wali ssebo. Awoza ye asobola okuwona ayingire eggulu naye nga bugingo ye gwamukalirira dda ne kasupu kamuggwamu. Mbabuulira yagumusalidde. Bugingo genda osome ekitabo ekyo okole Kayanja kye yakola jjajja. Kayanja si kyamulaba mu gaboozi ga State House. Museveni yamufukamiza essaawa 8.
ng'alinga omwana wa nassale. Edda twafukamiranga nga tutuuse leeti ne bakukwasa ebitaffaali 2 n'olyoka bagabayizaayo n'oddamu n'owanika. Kayanja yakaaba amaziga n'amugamba nzijeyo fayiro zo oyagala kunjerajera iwe nomanyiira I made you. Bwe yavaawo yagamba maama nyabo kangende ngwe mu mikono gya Mukama. Mukama yagamba Dawudi ennaku zino mmanyidde bulala byenkugamba tobikkiriza. Dawudi kwe gamba owulira ogezze ennyo mu mpale genda ozimbe. If not oyo jjajja wa Jaaka ye yakimugamba nga Jaaka kwe gamba owulire ogezze mu mpale genda ozimbe. Jaaka ve wange. Mukama yabuuza Dawudi kwe gamba obwote bwoli kakati ogenda kukola bwoti ebibonerezo ebi jjako kimu. Ngenda kukugabira mu balabe bo bakukube bakuwangule buli bakukwata bakukube okutwala oba emyezi emeka. If not ngenda kukuba eggwanga lino ndikuba abantu mbatte buli lunaku obusiriivu 6 simanyi 3 simanyi bumeka. Dawudi namubuuza ati gwe ng'onyiize nnyo kagamba temwonyiize byombi sina kye nnonzeeko nno. Dawudi yali amanyi okwogera ne Katonda n'amugamba kakati ate nno bw'oba osaaga kwebyo ebibiri sina kye nnonzeeko. Nze nsazeewo ggwa mu mikono gyo gwe nkuba. Gwe kuba nze tokuba abantu bange ate tompaayo ne mu balabe. Kugamba nze abalabe bampangule bampandikeko mbu olwo awo Dawudi ne bamuwangula nedda ssebo. Nze kangwe mu mikono gyo gwe neekubira. Dawudi yali musajja. Dawudi yamugamba gwe jangu onkuba ezange naye abantu bange tottako n'omu. Ate ne wali abalabe bange yamubuuza naye gwe omulabe yali akubyeko n'omuwulira nze ompeeyo. N'amugamba sibironzeeko byombi nonze kugwa mu mikono gyo. Museveni yamanyiira Kayanja bwe yavaayo n'agamba bwe kityo Mukama toddamu kunsuula mu mikono gya Munyarwanda nonzeewo kugwa mu mikono gyo. Gwoba okuba gwe jangu onkube jangu ontaagule gwoba onneetaagulira naye si musajja ono Omunyarwanda atali mukomole. Ani Sawulo yatuuka ku ssaawa y'okufa n'agamba bw'ati Mukama wabeewo mu Isirayiri anzita okusinga bano abasirusiru bano Abafirisuuti abatali bakomole bajje banzite. Abatali bakomole bajje banzite. N'agamba bodegaadi we wammanzita. Namugamba nedda ate kati nze nsobola ndekaamu. N'agamba bannaye nno mwangu abasajja baabo abasajja bagenda kunzita kiwandiikibweko nti atali mukomole yanzita. Yalaba baluddewo n'alyoka ategeera ekisooke bulungi bw'ati n'abuuka oba yava ku muti oba yabuuka atya n'akyefumitako nekimuyitamu. Ne Yonasaani n'agamba ate nze gwe baba batta. Kayanja yagamba ono Omunyarwanda atali mukomole tagenda kunzita. Byawandiikibwa nsoma Bayibuli. N'agwa mu mikono gya Mukama n'agamba Mukama gwoba onneekubira. Omusajja yasaze omusango gwa bugingo. Abasumba bawaddeyo endiga za Katonda ne zisaasaana. Mugaggawadde nnyo naye ssente yammwe terina gweyamba. Mwegaggawaza mwekka ne muzimba amayumba ne muzimba ne mugaggawala. Muli ku competition ya kwambala na kuvuga mmotoka. Kati mwayinga ne mu competition z'abakazi. Alina omuntu ayagalayo omuwanvu. Ate n'abakyala nabo tuka mu ssente ne bagejja. N'omusanga nga yenna takyatambula yeesindika bwesindisi. Ono n'agamba nedda. Mutana bulimwe n'agamba leka nfuneyo ate kati akatono. N'agamba naye ate ono nga mumpi nnyo ate nga mu lukiiko lw'abasumba nze enswala. Ne bw'ayambala akakondo ate tagira. N'anoonyayo omuwanvu. Mwatandika ne competition z'abakyala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye ng'endiga zaasaasaana naye nga mugaggawadde Mukama abagaggawaza nga muyita mu ndiga. Omusumba omu alina mansonizi 6 alina ez'abapangisa Manerenda. Mwagala kunkakasa nga nze nabadde bugingo nga nina Kananirandi. Omuntu ayinza okujja nga alina omwana alina ekituli ku mutima baagala kumujjanjaba nkya. N'omusabira busabizi n'agenda.
kituufu miliyoni 18 ziyinza okuba ennyingi, naye ne muteera waawe ekibbo wiiki namba, ne tugamba okujjako buli muntu esente gyose nayo nga yakuwayo mu kyaki oba efaanana etya mugireeta waagibala agenda ajjanjaba omwana we, n'olunaku lumu ezo ziyitamu. Kubanga alina ng'akyatusika eriyo yajjanga n'agamba olwaliro tusobodde kukuŋŋanya obukadde 367 ate ezo zokka zibadde za India, kati simanyi bw'ozizza mu za Uganda oba zibeera mmeka, kate newunyiza n'Abanigeria. Abanigeria 7 bonna basabira wano, sente za Nigeria ani azimanyi? Kati ate ezo dola bannaye ate ezo zikubisizaamu zino. Kati eza Uganda zo tukyazibala kubanga tusuubira ozimala ku Lwokusatu olujja, naye nga zo eza Philippines zibadde mu 607. Bugingo n'alumya abayaaye ssebo, naye mugambe ebyo byayagala, naye mugambe okunaaba, mugambe nti munnange omwana wuno alina omutima ogugize tumugireyo maama nnyabo. Awo n'atema endiga muzitaagudde, naye Bayibuli egambye ajja zibabuuza, genda osome ekitabo ekyo kyonna okimaleyo, ojja kutya Bayibuli ate ojja kutya Museveni. Museveni ebintu byakola bikola bimanyi. Ate akakasajja nze kyendabye, Museveni agambye Balamu. Museveni bw'oba wasoma enjiri ya Balamu era ng'osobola okwawula Balamu ne Balaki, nzikiriza akakasajja bwe muli kasanga mu ggulu temwewuunya. Kamanyi n'ebyawandiikibwa by'okwenenya mbabuulidde. Nze omu ku batayagala kutuula nako mu ggulu, naye bwe muli kasangayo temwewuunya. Katuuziza abasumba ne kababuulira enjiri. Naye njagala mbuuza omusumba abadde mu debate eyo ng'osomye ebyawandiikibwa ekyo, n'ogenda osomye ekyawandiikibwa ekyo, n'owaayo endiga za Katonda mu mukono gwa Museveni azitaagule, oliyogera otya mu maaso ga Katonda? Katonda ogenda mugamba ki ng'omusajja abibakozesa ate yabasalira omusango? Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama. Nkwebaziza olw'abatabani bo ne bawala bo bano Mukama. Taata nejjo twasomye ku kusiga ensigo. Leka ensigo ya Katonda eri munda mu bo Mukama bagiwanirire bagikoole, kubanga Bayibuli egamba waliwo ettaka erimu nga liriko amaggwa, waliwo emiti gy'amaggwa egigwako ebinyonyi. Ensigo ebeera evaayo Bayibuli egamba nti ebinyonyi ne bigibojjogola bwetyo neefuwa. Waliwo ebinyonyi ebirya ekimuli, enkoko zirya kimuli, waliwo simanyi enkazalujja, waliwo endegeya zirya kimuli. Mukama waliwo wano omuntu awulira nga ayagala nnyo naye sabbuuni wa buseere. Ani yayimba Pastor Bugembe ng'akyaliwo, yagambanga bw'ati nti simanyi kino nkyagala naye ne Mukama mwagala, omulenzi mwagala naye ne Mukama mwagala, bikubira ebbaayi. Olwodde olunneme leero. Yali ne Chris Evans, waliwo ali wano ng'abidibeyitinga. Ensigo eri munda mu mutima gwe waliwo ekyagala ogirya, naye nsaba omuwa ekisa agikuume ebala ebibala, kubanga bweriirwa awo ye yafuirwa. Alina ekigambo kye yakutte, ekigambo kya Katonda akiwulira mu mutima gwe. Mukama bano abantu bakyawa Bayibuli, naye olumu abatambula n'awulirayo ekigambo ne kimusonsomola n'ayagala akikuze, aba ali awo omujjonkezi ne gujja ne gukibojjogola ne gukirya ne gukigenda. Ekijanjaalo waliwo akawuka bakayita kawukuumi, kali eriiso ly'ekijanjaalo ekyo ne bw'okisimba kasita kalyamu eriiso kisigala kijanjaalo naye nga tekimera. Ate ne bw'okifumba enva muganda wange, n'omala okibwatula n'okiruma bw'oti mu kamwa nga tebakigosse ne kikusaanuukira mu kamwa, osobola okukoma awo okulya. Ekijanjaalo ekivundu. Mukama leka ensigo eno ebale mu mitima. Mukama waliwo endiga ezasaasaana abasumba bo, Bayibuli egamba nti gw'ogenda obbeekolerako. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama nsabidde abantu bano abanyigirizibwa, ababanjibwa, abatalina ssuubi. Mukama nsinga okusabira omuntu atalina ssuubi, talina waasuubira, talina muntu gw'asuubira kumugjamu eyo mbeera, naye ate nga ne Katonda tamusuubira.
kale bw'oba tolina muntu gw'osuubira waakiri kimanye nti naye Mukama ajja kunzija wano. Simanyi oba agenda kuva eno oba agenda kujjira ku booda, ate oba olya wajjira ku booda nakubakatayimbwa. Nedda, Mukama ajja kukuggyawo. Mukama njagala abantu bano obawe essuubi mu buli kitu. Waliwo omuntu atunula nalabya ddala nga Museveni simanyi wa myaka 17 yakatandika okutufuga, era essuubi tewakyali limuggyawo. Simanyi mbu Museveni yo PDF mwagala okakasa. Ddamu essuubi olabe nga Mukama. Elisa yagamba bw'ati nti naye Mukama, ntambudde ne Gekazi lino ebbanga lyonna nga talaba. Mukama, lwaki Gekazi ono tomuggula amaaso n'alaba nga bwe ndaba? Bayibuli egamba nti laba, Gekazi n'alyoka alaba kyatalabanga n'agamba maama, bulijjo tulina konvoyi wano, bano bonna bafwe. Agenda okulaba nga Elisa agenda ayogera n'abalabe be. Banaye mukyebale, munoonya ani? Tunoonya Elisa gwe mwagala, mujje mbatwale gy'ali. Bayibuli egamba n'abatwala, nga Gekazi agamba maama tufudde, bagenda omutegeera. Ne babakkiriza e Samaliya, ne babafumbira ne balya. E Samaliya mu kibuga ky'abamalaaya, e Samaliya mu kibuga ky'abagenge, e Samaliya mu kibuga ky'abalwadde, e Samaliya mu kibuga. N'abatwala e Samaliya. Ne bamala okulya n'abagamba Mukama baggula amaaso. Bagenda okola bwe bati ng'Elisa yabawambira gindi, n'abaleeta egindi. Mukama leka abantu bano balabe engeri Museveni gy'akukutamu n'ekigavumenti. Senga balaba ekintu kino, enkya bajja kukeera kumuggyako. Ne bo tebamanyi, n'essuubi lyabagwamu. Bagamba mbu simanyi waali. Nze neewuunya nnyo nga bukedde nga Museveni kwali. Ekyo kye neewuunya. Kati mwabamu mwewuunya nnyo singa mukerenkya ne muwulira bannange breaking news, Sali Musale yafwa. Nze akimanyi nti no yafwa, kino te surprise. Mukama ababikkula amaaso mulabe ekiriwo mu linnya lya Yesu. Ate Mukama abawe n'essuubi. Mukama leka omuntu afuneyo essimu egi ekyusa obulamu bwe, asisinkane omuntu omu akyusa obulamu bwe, kubanga Mukama era otambulira mu bantu. Mu bantu mwotambulira. Andereya yasooka okusisinkana Yesu, n'addayo n'abuulira Peetero, n'amugamba Peetero nsanze omusajja. Naye omusajja ayogera ebigambo kisaana ekigambo Andereya kye yagamba Peetero. Peetero n'ajja n'asisinkana Yesu. Peetero yafuuka lwazi. Ofuneyo omuntu akubuulirayo ekigambo kimu kikyusa obulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza bwe natusabye. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, tusisinkane enkya ssaawa ze zimu Mukama bw'anaaba ayagadde. Ensonga nnyingi nnyo ze tulina, naye n'ensonga ya Stephen tukyagikolako. Nfunyeyoko contribution olwaleero, naye ng'ekyabulako bw'oba gy'oli ng'osobola oyimirira naffe, twagala omuyambako ku kubeerawo, okutandika obulamu n'okumaliriza ebiwandiiko bya awo waali. Then bw'anaaba amaze okutereera nga kyetaagisiza, ankakasa nti ajja kujja era mujja mmulaba. Mumulindirire, mujja mmulaba. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Mukama banjagalire, tusisinkane enkya. Mwe abategese ebisaaka tesimanyi London, muve ku amajjanjabi taata. Sigadde nze Esperance Mowire, Bible and Politics. Tusisinkane enkya mu Bible. Mbaagala nnyo, mweraba.